Kwaniriza nate mu kitundu kyaffe kino ekyokusatu mu mboozi y'akabondo ka Foba. Era nga mu kitundu kino tugenda kulaba abasajja abaawona okutirimbulwa akabondo ako akaali katigomya abantu mu disitulikiti y'e Busia. Mackenzie Peter Wanyama yali yeebase ekiro ky'ennaku z'omwezi nga 17 Ogwokutaano 1987. Ono agenda okudda Enguru ng'awulira waliwo abakoona oluggi lw'ennyumba ye ey'akasiisira mwe yali asula ku kyalo Bugengi Busubo mu ggombolola lya Buhehe mu disitulikiti y'e Busia. Ono okudda Enguru nga bamugamba aggulewo oluggi. Ono ekyokuba nti y'omu ku bantu abaali basoose ogenda okubeera nga batendekebwa mu nsonga z'ebyobufuzi. Teekako ne military training ku Nsamizi Leadership Institute. Ate era nga y'omu yali atambula ne political commissar Mr. Ansel Muzalole nga babunyisa enjiri y'ekibiina ki NRM ya 10 points program. N'amanya nti bano baagala mutta. Nti abazigu bano baali balina emmundu kyokka nga ye yali talina. Era ng'ebiseera ebyo omuntu yekka yali alina emmundu ye political commissar Ansel Muzalole. Ono yeewalula n'ava ku buliri nga yagala yemulule mpolampola agende mu kisenge ekiddako. Wabula engeri omwezi gye gwali nga gwaka nnyo, ekitangaala kyali kiyitamu nga kikuba ku bintu ebyali mu nju mu lukuubo. Era ng'ono mu kwemulula okubeera ng'agenda mu kisenge ekirala, omu ku bazigu ebweru yamulengera. Era ng'olwamulaba ne batandika okukuba amasasi munda ne banne be yali nabo. Musajja mukulu ono agamba nti ebyasu byatandika okuvuga yawulira ng'alina obulumi obw'amaanyi bw'afunye mu liiso. Bw'atyo n'akkakkana wansi. Obula bayiikira ne balowooza nti ono afudde ne balekera okukuba ebyasi. Kwe kwekaka ne bayingira munda mu nnyumba ne baggyamu bye baggyamu ne batambula ne bagenda. Musajja mukulu ono yabeera mu nnyumba paka obudde obwenkera ku makya. Omu ku munne gwe baali bayita Odonge yali alina emmotoka n'ajja n'amutwala mu ddwaliro lya disitulikiti y'e Busia ku ludda olw'eggwanga erya Kenya. Wabula wano abasawo baalemererwa okumukolako kwe kumwongerayo ku ddwaliro ekkulu e Kakamega. Wabula okumutuusaayo tebaamukolako olw'ensonga nti yali talina national ID y'eggwanga erya Kenya. Ono baamuvuga ne bamuzza e Uganda kyokka nga okumutuuza ku Father John's Hospital e Tororo baalemererwa okubeera nga bamukolako ne bamwongerayo ku Mbale Regional Referral Hospital, wabula nabo ne balemererwa nga wano kwe kuteekateeka ne bamutwala ku ddwaliro ekkulu e Mulago. Ono mu kasenge mwe baamuwa ekitanda mulimu abamagye ba NRA abalala 3. Ng'ono n'abamagye bano babatwala mu ggwanga erya Libya okubeera nga bafuna obujjanjabi obw'enjawulo. Kyokka musajja mukulu ono eriiso lye limu lyali lifunye obuzibu kyokka ng'eddala lye yali akozesa nalyo baali balisibye nga tebaagala libeere nga lifuna obuzibu. Ono ategeeza nti yadde yagenda mu Libya wabula tayinza kubeera ng'anyumya ekintu kyonna kye yalabayo kubanga yali tali mu kulaba akadde ako. Nga n'ennyonyi bwe yali ebatwala ono bamutegeeza nga butegeeza ludda wa we batuuse. Mu 1988 ono yakomezebwawo wano mu ggwanga erya Uganda n'atandika obulamu mpolampola. Bw'atyo n'ayingira n'ekibiina eky'abalina obulemu ku mibiri gyabwe. Ono baamubudaabuda teekako okumusomesa engeri gy'ayinza okwenyigiramu mu by'obulunzi ng'afunamu akasente akatonotono akamubeezaawo weewaawo nga kaali tekamala famire ye nakuweererako baana. Kyokka ng'ebiseera ebisinga n'obulumi bwali bukomawo eriiso ne lyongera okumuluma. Omulala eyawona okubeera nga gajjambulwa abazigu bano ye Simewo Makoka. Kyali kiro kya nnaku z'omwezi nga 18 Ogwokutaano 1987. Simewo Makoka ono yali chairman wa RC3 Masafu County ng'atudde mu nju ne mukyala we Jenny Rose Mugeni. Teeka ku batabani be 2 n'omuzzukulu omu. Nga bano baali mu sitting room mu nnyumba ye yali esangibwa e Bumungi. Bano engeri gye baali batuddemu baalinga abakozesaako. Wabula ekyaleetera Simewo Makoka okubeera ng'asembirako emabega mu kasenge akaaliwo kumpi kitundu kya mita bano abalala we baali batudde teyakitegeera. Nti ono mu kusembera emabega yasemberayo ne muzzukulu we gwe yali akutte. Wabula n'akatayi tekaasala ekintu ne kibwatuka mu nju. Nti abazigu be baali bakasuse bbomu eno eyatulika. Bwe baagikasuka yagwa mu makati wano we baali batudde nesesebbula amabaati kumpi gonna okugamalawo. Jenny Rose mukyala wa Simewo teyasobola kusimatuka bulumbaganyi obwo. Teekako ne mutabani w'omu n'asigala ng'afunye ebisago eby'amaanyi. Wabula bino nga biwedde nga wayiseewo kumpi n'omwaka mulamba. Ennaku z'omwezi 26 Okuttibwa 1988 abazigu bano baalumba amaka ga sisita w'Amakoka ayitibwa Maira Ttaaka ku kyalo ekimanyikiddwa nga Buwulira. Bwe baagenda maka gano batta omwana wa muganda we Panterewo Wandera. Bwe bamala okumutta
Webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bwe bamala okumutta abazigu ne bategeeza omukyalo ono abatwala ludda w'amakoka gy'ali. Omukyalo ono Mayira Taaka bano yabatwala wa muganda w'amakoka omukulu Emmanuel Wandera bwe baatuukayo ne bamutegeeza babuulire ludda w'amakoka gy'ali. Wandera bano yabategeeza nti Makoka yakwatiddwa era ali mabega wa mita y'embwa. Obula bano baakwata Emmanuel ono ne bamuwalula paka mu luggya lw'amakoka ne bamukuba ebyasa ebyamutta. Nga bwe baava awo baagenda wa muganda w'amakoka omulala Mr. Clement Busino naye ne bamutta. Bw'atyo Makoka n'asigaza obuvunaanyizibwa obw'okulabirira famire z'Abaganda be bano. Kubanga muli omusango yagwesalira ng'agamba nti ye yaviirako okubeera nga bano babatta. Omulala eyawona okubeera ng'agajjambulwa ye Alex Omone. Ono agamba nti essaawa zaalinga 12:45 akawungeezi k'ennakusomezi nga 16 Ogw'ekumi 1987 n'ayolekera mu Trading Center ya Buhasaba mu kitundu ekya Masaafu. Eno baali batwalayo okuba nti at least yo wali waddeko olw'ensonga nti waliyo amagye ga NRA. Mr. Awumasako ne ba RC abalala baali bayize omuze ogw'obutasula mu mayumba gaabwe nga batya okubalumba. Abazigu bano nabo baali bamanyikiddwa kubeera nga batambula budde bwa kiro. Obula ku mulundi guno baatambula kawungeezi nga butandise okukwata. Bano beesisinkana ne musajja mukulu ono Awuma ku nkulungo eya Busiho Sako ne Buhasaba. Nti omu ku bazigu bano yategera musajja mukulu ono nti RC era bwe batyo ne batandika okumukuba nga bamu bakozesanga bikonde kyokka balala bigala bya mmundu. Bwe baamala ono baamusiba akandooya ne bateekateeka okubeera nga bamukuba ebyasi. Wabula eky'omukisa omulungi ku bazigu kwaliko Dodovic Onyango ng'ono yasoma ne musajja mukulu ono Awuma ku Buhehe Primary School. Mukwano gw'ono yategeeza banne nti tebamutta nti kubanga oyo musajja mulungi nnyo. Ono baamuleka okugenda obula naye n'asalawo okubeera ng'asazaamu olugendo lw'okugenda e Masaafu. N'asalawo okubeera ng'adde mabega mu kitundu ekya Buhasaba gye yali avudde. Kyokka ono aba ali mu kugenda n'addamu n'agwa mu basajja be bamu. Ono baamubuuza abannyonnyole lwaki abagoberera. Musajja mukulu ono Alex kwe kubategeeza nti baamutegeezezza agende ewaka we era kyali mu kkola. N'abasaba okubeera nga bamusonyiwa wabula ku mulundi guno baali bamalirivu okubeera nga bamutta. Ku mulundi guno baamukuba bubi nnyo. Omu n'amufumita ekiso mu mukono gwe ate omulala n'amuteeka emmundu ku mutwe gwe okubeera ng'amutta. Mukwano gw'Onyango kwe kutegeeza munne yali ataddewo n'emmundu ku mutwe kitagezaako okumutta kubanga bw'akikola naye agenda kumutta. Omulala eyawona okubeera ng'agajjambulwa ye Eridad Were. Kigambibwa nti emyaka gyali gimaze okuyitawo ng'ekitta abantu kiweddewo nga Eridad Were ono yakulira Church of Uganda eya Masaafu. Nti ekiro ky'olunaku lumu ono aba atudde ku buliri bwe nga maaso awo waliwo emmeeza kwe yali atadde Bayibuli ssaako n'ekitabo ekya bulijjo ng'ali mu kuwandiika essomo ly'agenda okubuulira olunaku olw'enkeera. Ne zireeta Luuku Wanyama omu ku bali bakulira akabondo k'abazigu bano nga yali mulirwana we. Wanyama ono yali omu ku bazigu abaali bakolera mu Busia South ng'aduumira Mangeni oba muyite Nabutono nga bwe baali bamukazaako. Tibangi ku bayeekera bano abamu baali baasonyibwa ne bateekebwa mu bantu ba bulijjo. Tiwabula abamu ku bo okugeza nga Wanyama bo baali bakyatiibwa. Ono yali alina akabondo k'abantu baakulembera abaali bawera 11 nga bano baali balina n'emmundu 3, gulunedzi eziwerako ssaako n'ebisi ebirala era nga batirimbula abantu mu mpolampola. Wanyama ono ne Were baali balina obutakkaanya ng'entabo yali ya kibanja. Nti Were ono yali atutte omusango ku kitebe ky'eggombolola ng'ali mu kwawaabira Wanyama ono nti yakudde ebiroowo ebyali bikola olusalosalo.
Wanyama ono bwe yajja mu maka ga musajja mukulu Onoowere yamutegeeza oba nga ddala kituufu yatutte omusango ku kitebe ky'eggombolola. Ono yategeeza Wanyama nti olunaku alumazeeko ng'alina by'akolera mu koowu, talina kyayinza mugamba obudde obwo. Obulamusaba agende ajja kuyitirayo olunaku olw'enkeera ng'ava ku kyaki nga waliwo n'abakulu amutegeeza ebisingabo. Wanyama yamuddamu ng'amubuuza nti ekyo kinaasoboka kitya kubanga yafuuse dda mulambo. Kwe kukwata guluneedi n'agikasukira bano mu nnyumba. Wabula mutabani wa Were Asitalule Wanyama ye yasooka okulaba guluneedi eno kwe kuleekana ng'ayita kitaawe. Musajja mukulu Onoowere kyava aleka mutabani we ne muwala we Petra Masinde Fujembe mu nju, era nga guluneedi bwe yabwatuka bano yabatuusaako ebisago. Wanyama ono bwe yalaba nga bo mutekutte Were gwe yali ayagala n'ateekako kakola tondeka nnyuma. Obula Were teyalekerera awo, yamugoba emisinde era nga yamukwatira mu mita ze ezaali ziwerera ddala 50. Were ono bwe yakwata Wanyama yamukwata ensingo n'aginyoola bw'etyo n'ekutuka. Ng'amaze okumuta agenda okuwulira abantu abalala baali mu luggya lwe nga baleekana nti amusse, nabo bwe batyo ne badduka. Olwo Were yali alina okukola obuvunaanyizibwa yeripootinge ku poliisi ey'Amasaafu. Olwo mukyala we ng'alina okukwata mutabani waabwe amutwale mu ddwaliro kubanga muwala waabwe ye yali amaze okufa. Olw'ensonga nti tewaali masannyalaze ku poliisi, ono yali alina okutandika okweyogerako ng'ekyabulayo mita za 5 okutuuka ku poliisi. Ono yatandika okwogera ng'agamba nti afande nze Eridadi Were okuva mu ggombolola ly'Amasaafu Buhattoba. Ono yayongerako ng'agamba nti nze Seruku Wanyama azze ewange okunnumba ng'alina grenades, era nga tukasukiddeko emu muwala wange Masinde Fejumbe omuyizi ku Masaba College ng'abadde mu siniya ya 3, era muggyeko grenades 2, ejjambiya ssaako n'akasa akatono byabadde nabyo. Oluvannyuma poliisi yavuga n'egenda mu kifo battidde musajja mukulu Wanyama. Obula bagenda okutuukawo ng'abooluganda lwe nabo bakoze okuwoolera ne bookya ennyumba 8, sitoowa 3 mwe baaterekanga ebirime, ne basaanyawo embuzi za musajja mukulu Onoowere 48, obumya 29 ateekako n'enkoko ezaali zisoba mu 100. Olwo emisango gy'obutemu egyali giteereddwa ku musajja mukulu Onoowere ne gimuggibwako, obula nga baamukako okubeera ng'atunda ettaka lye eryali liwera acres 35 ng'alitunda obukadde 5 bwokka. N'asenguka n'agenda mu ttawuni ey'e Busia. Mu kitundu kyaffe ekiddako tugenda kulaba abakwatamuntu bano aba Foba engeri gye babamala amaanyi ne babagoba mu disitulikiti y'e Busia.